po jako akawuwo. Gavumenti ya Uganda n'ekigendererwa ekyokulaba nga bbeeyi y'amasannyalaze ekendeera yasse ensimbi obukadde $20 eza dola za America n'ewaayo ettaka ssaako n'ebintu ebirala eri kampuni ya bujagali Electricity Limited ng'eno mu nteekateeka eno yassaamu ensimbi obukadde 10 zokka eza dola ssaako okwewola amabanja okuyimirizaawo omulimu guno wabula ng'olw'ebibuuzo ebyali bisusse naddala ku bbeeyi y'amasannyalaze eyali erinnya buli lukya Paalamenti yassaawo akakiiko ak'enjawulo okunoonyereza ku nsonga eno era ng'olunaku olwaleero abaka akakiiko kano basinkanye ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti minisita omubeezi owa guno na guli mu minisitule y'ebyensimbi Honorable Henry Musasizi wamu n'abakulu okuva mu kitongole ekiwoozi ky'emisolo ki Uganda Revenue Authority okuttanya ku nsonga ez'enjawulo omuli ey'emisolo amabanja ageewolebwa okwossaako n'ensonga endala. Honorable Chair and members, the audit was specifically for verification of the tariff costs, and the mandate, Honorable Chairperson and members, was entrenched in the implementation agreement. Now, if you remember, as I told you, that the implementation agreement gave the company to develop, to construct, own and operate. So it is specifically a private company. Abaka bazudde ebintu bingi mu ndagaano eyakolebwa wakati wa gavumenti ya Uganda ne kampuni ya Bero omuli ey'okusonyiyibwa emisolo ate ebbeeyi y'amasannyalaze n'esigala waggulu. Endagaano okubanga yakolebwa mu mwaka gwa 2004 ate nga kampuni yatandika mu mwaka gwa 2005 okossaako n'ensonga endala. Kampuni eno egamba nti okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze twetaaga ogijjako omusolo ku magoba corporate ge yandikoze n'emisolo egya income tax gye yandisasudde tugigisonyiwe tusobole okufuna nga amasannyalaze gali waki wansi. Naye ku bantu baffe aba bulijjo kasookedde tugenda mu kino tugijjako emisolo amasannyalaze tegakolanga ki tegakka gasigadde gakyali gaki ga bbeeyi ate nga bwekitwaffe tuga nti betutagijjaako tufiirwa ki kati ffe tugamba investigation yetu nti betukkiriza bujagali esasule omusolo gwaffe tugutwale gukole emirimu emirala guzimba amasomero amalwaliro kwa bilioni ziringa 3 buli mwaka tufiirwa ki. Naye bwe twatuuka mu 2018 gavumenti neesaba nteyagala eddemu etereeze ekintu ky'okusasula ssente ezo bongereyo. Tusanze nti obiseera ebyo gavumenti yali esigaziza miliyoni 423 za dola okuva ku miliyoni 702. Abaka bagamba nti bwe kibanga bwe kityo kampuni eno ebyokusonyiyibwa musolo bikome etandika okuguwa olw'eggwanga bwe lijja okuganyulwamu. Yagenda mu kwatagana ne bujagali Energy Limited naye ng'epapa kubanga bw'oba osoma endagaano olabira ddala gavumenti yali epapa yateeka mu maanyi ate yagenda conditions ninga ku biragiro bya kampuni eri kubanga gavumenti yaweeyo ettaka newe ne structures zaaliko ne babiteeka ku muwendo gwa miliyoni 2 za dola. Nga kyewunyisa n'atagenda mu ssomero minisita aleese ekiwandiiko ekiraga nti baafuna kampuni eneekola omulimu guno ya bujagali mu mwaka gw'2024 naye nga bwe baleese ebbaluwa certificate kwe baagenda ne bawandiisa kampuni eno ekulaga nti kampani eno bagiwandiisa mu mwezi gw'omunaana mwaka 2005. So oyinza otya okuba nga wagenda n'owangula okufuna tenda mu competitive bidding mu mwaka gw'2004 nga tewali muzaale. Amabanja ageewolebwa okuvugira enteekateeka eno galiko ebbanga eggere mwe gateekwa okusasulirwa wabula ng'ebbanga gye lyeyongera ge magoba okuzitowa ababaka basinzidde okukunya minisita Musasizi okubannyonnyola wa gavumenti weefuniramu so nga ate esobola okusasula ebbanja lino ng'omwaka gwa 2032 oguli mu ndagaano tegunnatuuka. Twagala kumanya nti gavumenti
zine sente zeteekamu guno omusolo gwe fwagoyinze lwaki amasanyalaze gakyali waggulu agava bujagali. Ekyo kyekigendererwa kyaffe, twagala kumanya ddala zibeera implemented nga bwe twazisigning nedda. N'olwekyo tugenda kugezako okulaba kiki gavumenti kyeyali erina kukola, kiki kampani zirina kukola, tulabe nti oba kyetaagisa kwongerayo exemption emyaka 4 endala. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Honorable Dickson Kateshumbwa, mu bbanga lya myezi 3 eri abaweebwa paalamenti okunoonyereza ku nsonga eno bajja kuba bamaze okuginoonyerezaako era nga bakimanyi nti bye bannaasalawo bijja kusibwa mu nkola olw'obulungi bwa bannayuganda. Gavumenti yakafuwagoyinga biliyoni 3.8 ez'omusolo ku right exemption eno. Akati bwe tugyongerayo emyaka endala 4 era tujja kuddamu tuluzinge biliyoni eziwera eziyita mu 3. Ekikulu twagala kumanya nti gavumenti zine sente zeteekamu guno omusolo gwe fwagoyinze lwaki amasanyalaze gakyali waggulu agava bujagali. Ndi Sarah Nandawula ku EBS TV Jakakawuwo.